Common Man's Party performing bulungi. Tunulira time party yakola ki weyagulirwawo. Tunulira biki byekoze mu bbanga eryo litawera lya myezi emeka esatu. Okubanga musobodde okuteekawo presidential candidate, musobodde okuteekawo bakansala, musobodde okuteekawo b'MP. Ate nga n'okwo okutambula mutambula munoonya akalulu. Ng'ate oba otunuulidde n'orankinga nti ye pate yokka kati abantu mu bbanga ttono nnyo ng'abantu abasinga bagikola ki? Bagitegedde. Nga yeyina simba ekyasinza okutambula. N'oba ogenze mu America saawa zino. Olusaniya gyeruli era bategeera pate eyo kiki kyeriko ekigala. So performance tebadde mbi wadde n'akatono. Ebyenfuna nalaba president alaajana bannaye ssente ayina yasobola otuwa kiri kitya kati? Kaakati ssente era tukyatambulira awo. Omanye ebiseera ebisinga ffe abantu abali mu Common Man's Party abasinga buli kimu bakiyiseemu. Kati tolina kipya nnyo ky'ogenda kukola ki? Kubatiisizaako. Embeera ennungi bagibaddemu, embeera embi bagibaddemu, naye buli kaseera osurviving okusinziira ku ki? Ku budde bw'olimu. Ne ku bukugu bwo. Kakati twagenda okulaba ng'ekyessente zitwekubye empi ne tulaajana abaatuwa ne batuwa abataatuwa ne bakola ki? Ogutali musango. Nabo bayinza obba nga tebalina n'abakomonimenti. Kaakati naye ate era ne tugamba wadde ssente teziriiwo wabula eziriwo tujja zikozesa ate nga tukola ekintu ekituufu. Era kati tutambula. Kwe kutuulo tufunze ku expenditure. Muleke bino ebyokubalaala ez'amaanyi. Mugende katugambe nti nova wane Mengo, nogende Nankulabye, nogende Kasubi, nogende Nagewa, boto mpola. Yes, kati district olunaku. Wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Ofiiridde olwazza n'okusomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nyina Aji Mulwani Taminwa Muhammad amanya gonna nagakwata sebo buterevu oli musajja wa amaanyi. Abantu tebatera mannya ago gakwata obeera nabo ewangala nabo naye nga tebagasobola n'obalekerayo n'ogawaayi. Naye kaakati ggwe ekikyo kyanjawulo era nzikiriza bajja kuwa ne soda omunywa olwekyo. Abatulaba mwenna olunaku olwaleero lwakutaano abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagenze ne musaala mwebale, abo abenzikirize endala mukama mulungi mwebale kubeerayo. Amannya Mulwani Tamino Muhammad Saidi endala Deputy President wa Common Man's Party Eastern Region. Yesebo. Bitambula bitya campaign ziri zitya Common Man. Campaign tutambula Common Man's Party buli kaseera ekola byewuunyisa. Sure. Abantu beewuunya bwewuunya. Party ente nnyo ekoze ebitabeerangawo. Kati okimanyi nti Uganda kakati obusonda bwonna tubutambuddemu. Oyinza ogamba nti Common Man's Party oyinza ogigerega ku bino ebibiina ebirala. Toyinza na kutegeera oba balina gye baali banogenzeeko okunoonya akalulu. Naye kakati saawa zino buli w'okuba essimu ku boda to boda n'obabuuza nti olusaniya mwalulabye nti twalulengedde. Lwabaddeyo ate ku luno oba ku bino campaign ffe gye tukuba yakutuuka ku balonzi. Si yakugamba nti twakuŋŋaanyiza abantu mu kisaawe. Si byagamba muno tulina abantu bangi. Nemwagala message etuuke ku mulonzi. Mumusangayo wali. Omu kakati district webanga ina trading center 20 tukubako trading center 10. Omanyi ekitegeeza ekyo? Kiba kyamaanyi ekyo. Osanze abantu 5 3 ogenda okubaweza okugattagattamu point 10 z'okubye ng'oli mu bantu bameka emitwalo egyo oba 13. So kakati ate nga n'omuntu message agiwulira atebenkedde. Mwe bino ebyokusomba abantu omuntu bamusomba ne bamutika okuva wano ne bamutwala katugeze nakawa. Kakati we bamutuusa n'atandika okwewaliikirira nti banaatuzaayo oba banaatuwa ku kamere. Oye message n'atuuka ku stage nga takyagiwuliriza. Kakati we bagamba nti iraala ewedde kakati olutalo ne lujja
abatulese baliwo abatutute mwakoze eki mutulese enjala etuluma biki kakati ne message nagivaako nalinyisa obusungu omulese mu kintu tomuzizaayo tomuwadde na mmere kati mumubasanga mu omusanga awantu wamanyi nti yalidde ekyemisana kye ali ku mulimu olusi awo dayika 15 kwa 3 ajja kuwuliriza message agiwulire ekipande agaye nti kiteekaawo buli kimu kwegamba omusanga mu comfort ne message nagireceiving bulungi kakati eyenjawulo ya common man abantu abamu tebabitegeera lwaki tukikola bwetu naye twayagala twatuula ne tukola research abantu banyikira batya message bantu bangi omuntu ayinza okubeera n'abantu kulala ekisaawe nekijjula naye omuntu naavaawo nomubuuza nti abadde awo ayogedde ki abazinyi wabaddewo n'omuzinyi gindi ne Allen Skinny yabaddewo ku kiki kulaale ate bwe yamaze okuyimba n'adduka misinde nomubuuza nti wagenze mu kivulu oba wagenze ku political laale agamba byonna sibitegedde so kati ekyo kye twayagala okukyusaamu era walaba ne mu ntandikwa tatandika nga tuggulawo ki manifesto ne tugisomera abantu eggwanga lyonna bannaffe nabo ne bagamba bazironkinze mu nkomero ne baddamu ne bagamba katuzisoma ate oluvannyuma lw'okutambula ewiiki namba ng'abantu babayitiriza okubasoya ebibuuzo abasajja bajja ne ba Common Man's Party ne batusomera manifesto era ne batulaga kiki bagenda otukola ate mmwe mugamba ki mubufunze yagwa aperforminze bulungi sofa very good gwe wobo nga omanyi wano abantu abamu nti oluusi okutegeera kuba balwawo naye nga woba otunuulidde Common Man's Party performinze bulungi tunuulira time epate weyakola ki weyaggulirwawo tunuulira biki byekoze mu bbanga eryo litawera lya myezi emeka 3 okubanga musobodde okuteekawo presidential candidate musobodde okuteekawo bakansala musobodde okuteekawo BMP ate nga n'okwo okutambula mutambula munoonya akalulu ng'ate oba otunuulidde n'orankinga nti ye pate yokka kati abantu mu bbanga tono nnyo ng'abantu abasinga bagikola ki bagitegedde nga yeyina simba ekyasinza okutambula newoba ogenze mu America saawa zino olusaniya gyeruli era bategeera pate eyo kiki kyeriko ekigala so performance tebadde mbi wadde n'akatono ebyenfuna nalaba president alaja nabanaye sente ayina yasobola otuwa kiri kitya kati kakati sente era tukyatambulira awo omanye ebiseera ebisinga ffe abantu abali mu Common Man's Party abasinga buli kimu bakiyiseemu kati tolina kipya nnyo kyogenda kukola ki kubatiisizaako embeera ennungi bagibaddemu embeera embi bagibaddemu naye buli kaseera osurviving okusinziira ku ki ku budde bw'olimu ne ku bukugu bwo kakati twagenda okulaba nga ekyessente zitwekubye empi ne tulaajana abaatuwa ne batuwa abataatuwa ne bakola ki ogutali musango kakati naye ate era ne tugamba wadde sente teziriiwo wabula eziriwo tujja zikozesa ate nga tukola ekintu ekituufu era kati tutambula kwe kutuula tufunze ku expenditure muleke bino ebyokubalaala ez'amaanyi mugende katugambe nti nova wane Mengo nogende Nankulabye nogende Kasubi nogende ewa boto mpola mpola yes kati district olunaku lumu n'okuba mu trading center nga 10 twagenze okulaba nga ate kikola na nnyo okusinga kiri ekyalaale okusinga n'ekyalaale anti kakati ekyalaale nakubuulidde obuzibu ogenda kwetika abantu muntu omujje nate tomutwale nakawa abere nga yeralikidde bananzizaayo mututute munatuwaayo ku kyokulya kakati singa oba tonkomezaawo mpeera ddala ezinziza kati ebyo byonna twabikola kati ebyo byonna ku mesadi gye twazuulawo ebyo byonna byakola ki era kyevola kampeyini kati zitambula bulungi okitegeera era twabadde walaba ndowooza twali mu north West Nile twakuba layini eyo yonna ne twambuka paka Koboko manyi weeri
Koboko atenze nali ntuse temwantwala kuluno simanyi lwaki sabe no Uganda yammwe eno Uganda yammwe mwina okutambula mugende mugirabe mulambule okiraba Koboko eri mu kasonda aka Sudani ne Congo eyo natwatuukayo era abantu nga baki nebabaniriza nyo munyagwaga lutuuke Koboko nga abantu bamutegeera bulungi ate kakati lwaki kubanga kati enkola yaffe abantu nga basanyufu the return of Idi Amin Dada kubanga eyo Idi Amin je yali kifo je family yeeveeyo Koboko ekyo tekimukuba ekyokwegamba nti the return of Idi Amin Dada ate kimukuba kuki mpaayo we kimukubira anti Amin yanzo banga alina be yayisa obubi kakati tewali mukulembeze tewali mukulembeze agamba nti ye alinga mubuulizi wa njiri tewali mukulembeze ne gwowaana olwaleero jjajja era ajja kuvaako wabeerewo abakaba nti omusajja oyo yatuttira abaffe kakati mu politics oli takulimba ngambu ye akola nga paapa nti wanaafa tewaliwo bagenda mukolimira kubattira ababwe kubanga n'essaawa zino owulira nti waliwo abaabuze baabata tetwategeera ebyo bibi simanyi baaba wagonye ebyo byonna mwebiri so mu politics toyinza kugamba naye ng'otunuulira ebirungi percentage Amin bye yakola Abannayuganda babitegeera ebirungi babitegeera kakati ekyo kyo mu layini eyo okitegeera tutunuulira ebirungi bye yakola ffe bye tukulembeza kakati bino abantu abamu bawoze ebibi bibeeramu kakati ojja kugamba nti President Museveni akoze ebibi byokka n'ebirungi mwebiri kati oli ajja kugamba nti nze nkoopa ani President Museveni nga naye akoopa ebyo ebirungi bye yakola kakati ne Idi Amin alina ebirungi bye yakola ki bye yakola kakati omuntu aleme kubeera awo kubuzaabuza Bannayuganda nti Amin yakola bibi byokka ekyo tekiriiyo mwatuke Koboko nga basanyukira the return of Idi Amin Dada era n'ofiisi ndowooza kuno lwe tudda mu West Nile tugenda kugiggula kubanga already yafunyise dda n'obukulembeze bwalondeddwa dda twali omwo kubanga awo twatandikira Pakwaki ne tudda Nebbi ne tuva Nebbi ne tudda Amadi Akolo ne tugenda ne tuyingira Arua ne tugenda awo Maracha ne tuyingira wa Koboko eyo line bwetu bwetwagikola ki kati juzi wano walabye West tewagirabye West awo wonna twakubaawo Kazo Kamwenge Ibanda Kitagwenda kakati enkyate tutandika Ntungamo Lukiga Kabale tuveeyo tudde Ntungamo tuyingire Lukunjiri Shema Mitoma sebo gamba tetukola sebo muri serious nno ndi mukwetegereza seriousness gyoyogeza yeyo mukujja bamu babajeregirira abapira anti Bannayuganda bwe batyo manyo oluse ebintu ebizibu nnyo omuntu oyepima nga tasobola na kusaba kalukero si wano n'omugamba nti oyagala bwa president alabira ddala nti ebizibu olwokuba yetasobola nero si wano atya n'okuyimira okubagamba abantu nti njagala oba nesimbyewo so kyekizibu kye tulina kakati oyo olwokuba nti alina ebbeetu naye wayogerera n'ayimirira awantu n'ayogera era naye n'abeeranga alina opinion gy'aleese nti oyo wapiraawo biki kakati omubuuza n'okumubuuza simbo kigo gy'oyagala tuleete piraawo yennyini naye w'omuyita nti jangu olye piraawo era amulya kati kibi ki ekiri mu piraawo kakati abantu bave mu bintu ebyekijega ebyo bebabeeramu okujeregerera ate bano abapiraawo bajja kutujeregerera paka entebe lwe tunaagitwala naye musobola ogitwala ate lwaki musimbye ababaka Museveni asobola okufa enkya ne bwagenda naye kati bwagenda gwe oli ku ballot paper anze siriiko kati bw'oba toliiko kati chance toyina naye oteffe tulinako omwena ali ku ballot paper mukiwe munyagwa kakati gwawoza mbu musobola kakati gojja kusigalako ebyo ebigambo musobola nga ffe tukoze eki nga tuli eri nga tuli mu masavu kakati ekintu ekibi ennyo kwekukola ekintu nga tokikkiriza era kibeera kibi nnyo buli kyokola kikole ng'okikkiriza musimbye ababaka nga bameka ababaka balinga 2 abemupi balinga 20 kikirwa kibatini bwe batini anti kakati obutini
njagala ekyo kibuuzo ojja kukifuna nti obutini bwabwe ekibiina kyakatandika si bwe kiri ekisookera ddala. Ekyokubiri ffe twalonda bakandidate abeesobola kubanga tetwalina ssente za kusasulira ki candidate nomination. Kakati ffe nga tulonda quality si kujambo kugezesa ate kujjuza bifo nga bwolaba abamu buli ayagala okwesimbawo tujja kusasula tukuweeyo ne miliyoni 10. Ezo ffe twali tetuzirina. Era mwawa asobola okwesasula nomination nga n'ebipande abikoze eki abikubi. Si kugamba kuleeta kuyoolayoola buyoziyozi. Omanyi ekyo ekintu kyekise politics muyoolayoola abantu nga bazze kwenunulira mu byabufuzi nga baavu bazibu ajje mbu ekintu ekinaakwatayo nange neeyibulira omwo yesobola. Ate kakati naffe tuli mu kukola kikulwana kakati ate mu kifo ekyokuba nti tulwana tujjeko ate tulwane kwe kukuleeta mu bukulembeze lwakiri atalina mu kasente tabeere mukulembeze. Ate kakati obwavu obw'omutwe bulala n'obwavu obw'essente bulala. Oyinza okuba nga toyinaamu naye ng'olina abayinza okusaponsalinga n'ogamba nze ndina abagenda okunkubira ebipande nze ndina abagenda okukola ki okunsasulira ki nomination. Awo naffe tetukuyinaako ki buzibu naye ffe tetujja kugamba mu buli wamu twagala tuteekewo batandike okutugamba nti ate mutuwe ssente nominatinge ssente za nomination ziri ludda. So kakati twafuna batono naye nga quality era ne results ojja kuziraba. Oyo president wa Eastern Region mu Common Man's Party ye byobufuzi tabyesimbako munnaye wagana okwesimbawo. Sijja kwesimbawo. Omanyi kakati obuzibu obuliwo abantu abamu balina okutegeera waliwo deep politics. Olumuna mawulire muntu agamba deep politics oba omutegeera bulungi ebyobufuzi biri ebyomunda. Kakati olaba mu America oba mu nsi endala abategeera politics obulungi wabeerawo abantu ababeereyo wansi naye nga bali mu politics ate ali deep ng'ate be basalawo nga tebalina position mu byabufuzi tebalina position nga tobanoonya n'obafuna. So yeggwe deep politics gwe tulimu ffe tetuli muono wammwe bantu kujja kukola ki kukayuukira. Onalebo otulesa otya embeera eri etya otulesa otya ebyo embeera ezo simanyi omukazi yafunye olubuto gwe weebaka naye nga tomanyi nti anaalufuna. Nabeera n'obuto emyezi 9 okuzaala aleba omukazi azaala leero n'omubuuza nga tewampitako kumbuuza ku puroguramu yakumufunyisa lubuto. Akati gwe ate abalonzi batojja basobola ebyo sibyagala nti era Kyevola asobola kukola ki. Kale tugenda kuvaako awo tugendako mu kibuga Kampala. Embeera mu kibuga Kampala ey'amazzi, embeera mu kibuga Kampala ey'abasuubuzi. Muganda wange Allah oleesa obuzibu naye tewali kintu kizibu saawa zino nga kukola business mu Uganda. Tewali kintu kizibu kiri mu Uganda nga kukola business. Era saawa zino okimanyi nti abantu abaggalawo luli amaduuka nga beekalakaasa ku misolo abamu ebintu byabwe tebabifunanga. Ne kakati okuva mu mwezi ogwokusatu warehouse ezo zijjudde oyo musinguzi ate naye yafuuka nga nagambako nti twafuna ekizibu. President Museveni yaleeta omusajja omubi nnyo ow'omutima omubi ayina fitina dictator n'amuteeka mu URA. Musinguzi abantu baavuwadde nyumba ze bazimba mu mirembe giringa business zikyanyuma banka zitutte amayumba n'ebintu by'abantu. Obuzibu buli nti omuntu agenda ne yeewola kalooni n'agenda n'asuubula ebintu. Kati looni za wano zimanyi nti sente ozizaayo buli mwezi bayinza okusaba emiliyoni 4 buli mwezi wabula waleeta ebintu musinguzi abituulidde emyezi emeka kati bala okuva mu Gwokusatu tuli mu gwa 10 myezi 7 abirina buli mwezi ozaayo nyanya ezo sente meka era ozijjawa era biki byotunda bwesobola okujjamu servicing loan. Kati ate n'obulugga servicing loan kiba kitya
okusavisinga looni si kusasula interest anti sezo nekugumikirizaako anti kati bakugamba sente nti bakusalira nti looni eno ojja gisasula mu myaka 3 mu myaka 3 buli mwezi ojja kusasulanga miliyoni 4 katugeze oba ojja miliyoni 7 ne bagamba buli mwezi ojja kusasula miliyoni 4 okitegeera kakati miliyoni 4 bwe zirema okukola kyokutonyayo bagamba interest teekako interest kakati ate nazo ezigana zino nazo nezikola interest kati ogenda okugira bwoti nga oli mu sente mpitirivu zebakola ki zebakubanja kakati abasuubuzi abo webali kakati ate omuntu omala emyezi nga 6 nga tonaba kukola ki kuteekayo sente olwo batandika okukubira akadde ere byolaba nti saawa yonna tujja ennyumba yo ekola ki egenda zezo zolaba property for sale banka property for sale bwe bityo ebikalaamu ebyo byokola ki byolaba ebyo ebikalaamu bijja olw'okuba nti abantu abasuubuzi beewoze ssente musinguzi n'atuulira ebintu byabwe ne babanga tebakyasobola kukola ki kusasula kakati ate ova ku ekyo ne tufuna abasajja abalala abalabayi ba Land Road okimanyi mulimu abasajja ba Land Road bano ba Drake ba Kitandwe nabo batugobye bugobi bagobye abantu mu business kakati go musajja buli mwezi ayongeza sente zosasula nga renti buli mwezi akola ki oba wadosasula nnya nagamba ujja kumpa nnya kitundu anti oli muna mawulire kubanga bino nze soogera ku kunyumisa mboozi gye tuliko wabula byebizibu ebiri mu basuubuzi gwe genda ku bizimbe nga Kwalisero, Capital, Pentagoni obabuuze bubuuza genda kweyo Galilaya Corner House obuuze bajja kubuulira ebizibu bye bayitamu naawe ogambe naye muli mu Uganda oba Uganda inaagifuga so ekizibu kyamaanyi nnyo mu busuubuzi era neebuuza n'okwebuuza bano abawoza simanyi bakasiita simanyi ba Unata simanyi ba Unata simanyi generation kiki kye baliko era na kiki kye bayamba ki abasuubuzi kyevola alulina agamba naye nga obubiina bwetaaga kuvaawo obuwozambo budifendinga abasuubuzi tebudifendinga abasuubuzi bo banoonya byabwe kakati bano basimanyi baume uteya simanyi bano bakasiita kakati buli kitongole buli organization waliwo agikulira kati kasiita NRM nayo era NRM kubana abadde agikulira yasaba fulaga NRM kakati abo bakolera government kakati nodda kuono simanyi ani generation Kabanda yali ow'ebivulu omutegesi w'ebivulu oyo naye yava wasali musale kakati nodda ono Katongole n'entale be bamu nabo bagamba mujajja genda mu maaso kakati olusi kyembuuza abasuubuzi nembaga abasuubuzi okujjako nammwe bwe musiruwadde n'okusiruwala mwakeera ku makya ne mufuna sente ne mufuna capital ne muteekawo bizinesi zammwe naye mulemereddwa era n'okutuula amagezi ge mwakozesa okunoonya capital mugakozese okubanga mulwanirira bizinesi era muli awo muli bwe musunda mitwe muwoza kasiita isa Sekito simanyi isa Sekito atuyise Sekito yakabayitira emyaka 2 naye tewali nsonga gye yali agusiza nze Sekitole namujjamu obwesige lunaku lwe yali mu kavuyo akaali wakati wa Samona nani ne Walukagga tulepuke awe nakkiriza nti oli mufere naye Sekito naye abasuubuzi bakyali kwekyo Sekito yatuyise abakasiita batuyise logologo okujjako ng'omusuubuzi avuddeyo n'agamba nti ekimala naye wabanga tavuddeyo ng'akyayitira wansi wabano bantale simanyi Katongole simanyi bano bakabanda simanyi ba Sekito tewali kintu kigenda kugguka tewali bajja kaaba bavuwale badde mu kyalo abalala badde mu boda abalala bafe abalala betuge bafune n'ebirwadde bajja kufa ate kati bafa balina ebirwadde bingi sukaali alusa biki kati omusuubuzi nnaku zino yakyasinze n'okubeera n'ebizibu ebingi ate fe tubeegomba olwakuba nti olaba maduuka naye ebizibu bye batuddeko mu maduuka omwo gwe toyinza nakubigezaako wadde eddakiika emu
kakati saawa zino twafunye ekizibu ekirala. Kizibu ki? Ekya Hamu. Eky'amazzi. Hamu yafuuse kizibu. Ye ng'omuntu. Bwana ye y'omu ku bannannyini bizimbe. Anti era ye mu kizibu buli wamu. Era nze neewuunya nnyo bannayuganda luli twayogerako wano ku kya Hamu okumuwa omwalo ogwo. Abantu abasinga baatuvuma bagamba tulina fitina omanyi mwe sente eziba zibalemye okukola mwogerayogera nnyo omusajja ayagala kutukolera kibuga mwokwogera nemugendeyo nemutulatuleeyo kusimayo ku buseeti bwammwe nemutwogerako egamba bannaye Hamu nga gwe mmanyi tasobola kukola kintu kirungi era kyagenda okukola ojja kulaba ekibuga bwe kifaanana. Kakati oyo Hamu nga bw'omulaba ayina abayinginiya be yaleeta abakugu. Pulaani baani abaagimuweeyo? Pulaani ki? Ekyo kintu kiriko pulaani. Tewalaba pulaani ng'eraga nti n'abantu bajja kubeerawo mu kagundi bafune ka intaneti ak'obwerere bakole ki? Mu bantu bewalabye mu Uganda muno abataswalanga ate baffere ye Hamu. Kubanga toyinza kusooka n'ofera abantu n'owandiika ekitabo nti buli kyokola mu nsi muno olina okuteekamu okufumiitiriza. Naye nga gwe byokola tofumiitirizaamu. Yakasomera ka peji 15 yakasomera omwaka mulamba omuvubuka yamubuuza ekyo kyosomera omwaka mulamba ekitaggwako kufumiitiriza anti kakati ekizibu kye tulina ekizibu nti abantu abasinga abamu abaogera ku nsonga ng'ate beetaaga kusomesebwa na kutegeera bino ebintu ebimu kati nga bafulufiga bandibadde nga tebali menti na kubyogerako. Yes. Ni serious kwe ensonga. Waliwo ebintu abantu abamu byotali menti kwogerako. Omuntu atavisitingako bibuga biwera 20 mu nsi yonna kati agenda kwogera ki? Difference agijja ku ki? Kubisoma nti tusomya obula olaba kiki balina okukola. Ogw'omwala gwakolebwa mu kisanja kya Sebaana Kizito. World Bank yasasula sente. World Bank yaleeta ba expert ne bastudinga amazzi g'omu Kampala. Ba expert okustudinga amazzi flow yago etambule. Yes. Ne balyoka bava ne recommendation nti omwala ogwo baguzimbe nga bwe gwakola ki? Nga bwe baguzimba. Kakati bana abawumba tutu bano ne bavaayo nti omwala bagubike tuteekeko amaduuka nga tebalina kye baconsiderinze n'osanga n'abafere ab'omu KCC nabo ne babago ahead. Kakati ng'oyinza ogamba nti abantu abasalirawo okuwaayo omwala nga bo bennyini nabo beetaaga kuyambibwa okutegeera kwabwe kukyali kutono. Bakansala. Kubanga baafuna bufunyi chansi mu Luyoga n'abantu ne bagamba bagende. Omanyi mu politics ono wa demokrasiya obuzibu bwe tufuna abasiru be balonda anti bakuba nnyo kerere. Tomanyi nga mu demokrasi asinga okuba kerere. Alekaane nnyo. Gwe bawa akalulu. Gwe yogera ensonga ojja kulaba oba banaakufaako. Bajja kujjudda kwabo. Kakati kyekizibu kye twafuna. Kakati ne batuuka okusalawo nga tebamanyi kiki kye basazeewo okuwa Hamu ekintu ekyakyonoone. Olwaleero tufuna amagoba. Nekonga batugamba fenga abatambuddeko. Emyala girina okubeera nga gikulaakulanyizibwa. Ng'abaani bakansala. Kakati kansala kugamba kikansala ava wano nga bamugulidde etiketi. Abatini ab'omukisa bamugulira tiketi ne bamugamba kakati ojja kgenda ekigali. Batuuka ekigali ne bamuhandinga over ku authority yawa ey'ekigali. Authority ey'ekigali nemutambuza okusinziira ku kyagenderedde. Anti kakati nabo baagala kulaga nti balina kye bategeera. Kumbe bujega bwe baliko bwe baguza abantu. Nnyo mu kibuga Kampala enzimba ya Amwene ku mwala contributinze kinene nnyo. Kakati amazzi g'omu Kampala ago oba ogasitadinze na buli omu atulaba. Omwalo ogwo amazzi agasinga obungi tegava Wandegeya. Nti gayingira mu mwala ne gajja ne gatambulira omwo. Amazzi agasinga ag'omwalo ogwo gava sayidi na sayidi ne gajja ne gakola ki? Gonna ne gaggwera mu mwala kati ne gatandika okutambula. Kakati bano abajjega bwe bazimbye ate eno ba blockinze neno ba blockinga omwala ne gubeera nti wakati.
kati kitegeza gabate wegajja gakoona kuno gakoona ku mwala ne gadda mu maduuka butereevu okujjako nga bamenya ekyo ekintu kye bazimbye ne bakolawo provision ey'okuba nti wano amazzi we gajja gayitamu buyisi ne gayingira omwala ne gatambula ne gadda mu mwala ne gatambula ago naye bwe banaabeera nga bakyazimbamu ebyo ebyekijega bye bazimbamu bannayuganda beetegeke aiza bagende bakwate hamu bamusibe mu kiveera bamusuule mu mwalo ogwo otherwise watali ekyo bagenda kwavuwala bameka abayavuwadde olwaleero bayitirivu mpulira waliwo n'abaana bafudde bana aba street yes naye tewali ayagala ku accounting bakwebyo kakati eggwanga lyolaba lino erimu abantu simanyi na Uganda gye tulimu nze nsuubira nti abasuubuzi mwandibadde nga mukuŋŋaanya ebintu ebyo byonna ebyonoonese mukole statement atwalibwe mu kooti ne KCCA ebitongole ebyo KCCA erina okutwalibwa mu kooti ne hamu kubanga KCCA ye yawaaki hamu ekintu bombi bagende mu kooti yebuza ku president n'agamba go ahead president yabaleka mu kintu kyabwe era bannayuganda yali straight kyenkugambye bannayuganda yenna ali eyo nga maali yeefudde okuva ku mazzi gano enzimba ya hamu gyazimbyemu mbadde mbasaba mwekuŋŋaanye musobole okugenda mu kooti muvunaane Amisi Kigundu simanyi kampani ya Jizani hazi ekola ogw'omulimu ne KCCA babaliyirire ebintu byammwe nti era amazzi gabaddemu before even amukukola mwala guno gabadde ganjala mu kibuga kakati galumba n'ebizimbe okulaba kiri bwe kiti kakati amazzi gabadde gajja naye nga gajjira ku level ki pressure ebadde ntini amazzi gabadde matini nga galiwe gajja bwe gati mu kutambula ng'olusi gajjiramuko katono ne gayingiramu n'essaawa zino kiralamu sinatuukayo leero anti kyekyo amawulire ogasakirawa anti kyekyo kyenkugamba abantu bali mu miranga bukya nga hamutana bakuzimba wali owuliddeko nga abasuubuzi bakaaba amaziga nga batema emiranga ku mazzi kakati lwaki olwaleero oba wali owuliddeko abantu ne bafa abawera abana nga bafudde mwalo ogwo kirudde okubeerawo naye weekiri olw'okuba hamu akoze eki atabangudde naye era bannayuganda buli omu atudde butuuzi nabano obubiina bino buwoza mbu budifendinga basuubuzi n'ebirala bonna butudde butuuzi kakati ate ne social media nammwe mwatutabudde bannamawulire nammwe mwatutabuddemukko nze ndi munyiivu eri sayidi y'abannamawulire bakoze eki ate hamu yabasiruwazza bonna bali awo buli gwogamba tukole sitole ya hamu agamba mbu hamu nze simwinaako nsonga naye nga bannayuganda bafa naye tuli kuki tuli kuki tuli kuki kati olwo kati awo tukole ki kiba kibi nnyo ekyo ate bagamba tukola sitole eyo n'ogamba gwe sitole eyo wagirabyeko ku bano ba social media abawoza nti nina following ya mitwalo simanye 5 mbadde sinaba wagirabyeko sitole eyo erina ku mainstream kwokka bebakubyekubyeko eggulire bambi aba online kitegeeza abasinga babalisi aba online bo bagenda ne bakima obutaano munayombera eyo naye nga bakima obutaano eggwanga balitunda anti eggwanga balitunda kyotegeeza abantu bana ne bafa kiyita kyangu nnyo abantu bano bategeera abantu ne bafiirwa emaali ebizimbe ebiri awo byonna ebizimbe ebiri ku Allen Road byonna amazzi gabikoze eki gabiyingidde yini wona ku mukwano gayingira anti kati awo mukwano just lwakuba bazimba kati bamenyaawo bali mu kuzimba bizimbe naye awo Totalo Kwaliseero waliwo awo Nabukeera Pentagoni genda ku Capital genda ku Nana genda ezo zonna gagawala awo wonna gayingidde amazzi kakati waliwo obadde ogulako engato eyo ku Nabugabo kati tewali ayina ngatto kubanga bonna bali mu basement abengatto bonna bayavuwadde
bayavuwadde betero gulako engato enzigulo no bazireta era kakati wono ogendo ino okwetegereza nnyo we bakuleetera engato eyinza okuba nga yawumbye dda nga newuzi zakutuse dda amazzi gazikoze eki naye mu butuufu kyembadde nsaba bannayuganda tubeereko serious n'ebintu ebimu hamu tayinza kukola jjooga eryo lyonna bannayuganda ne tusirika buki busirisi ebintu bino gwalowooza nti olwaleero gwe oli seefu nawe toli seefu olwokuba gwe tolina mudaala gwolowooza nti abo abasuubuzi bakafiiremu hamu akole byakola kubanga hamu ye yenyininyi yava ku mulamwa twagala abasajja aba inginiya muveeyo mubuulire eggwanga abantu nti mukulu hamu ekintu kye yakola kigenda kukola kubonyaabonya bannayuganda ebbanga lyonna n'ebbanga lyetunamala nga tusirise eggwanga lino mugezaako waliwo ekintu kye mugezaako okuzimba naye mujja kiwuliramu ng'obudde bwakyo bukoze eki butuuse wakitegedde ekyo kyo mbadde sinakitegeera genda obuuze mama Suluhu Tanzania yamulemeredde bulemerezi mukazi wattu Chama cha Mapinduzi yennyini emulwana abakulembeze ba Chama cha Mapinduzi nabo bamulwana anti kakati ebyo byonna bakulwana ng'oli mu society kati olaba society wetutuuse olaba bino kyetuyita social media digital era erese ebintu bingi nnyo ebirungi n'ebibi kakati mu Africa abantu bonna bakoze ekintu kifaanagana ba president ate neeri awalala we balwanyeeko bonna balaba luli omuntu ekintu kyabeeranga mu Uganda nga gwe tokimanyi ng'oyinza okutegeera ekiri e Tanzania naye kakati social media kulaga real time n'olaba kiki ekikola embeera eriyo kakati ate Tanzania ekizibu kye yafuna yalozaako ku Magufuli yali mukambwe okitegeera naye ng'akolera abantu ye yagaana okukkiriziganya nabaki n'abazungu kakati ate ono najja n'atandika kusavinga interest z'abazungu era abazungu kati be baagala akole ki agende abeerewo be bajjawo oli naye abantu bagamba twagala omuntu alinga Magufuli olowooza olutalo luli kugamba nti oli kiki interest zani zokola ki zosavinga kyekibuuzo Suluhu kyekibuuzo ekimulemye sigamba nti ebintu bimulemeredde bulemerezi interest zani zokola ki era ojja kulaba Africa egenda kwata omuliro kakati abantu anti kakati ensi zonna ogenda kulaba abantu bagenda kwegugunga kubanga bano woba osavinga interest z'abazungu banansi babeera baavu nnyo nga bwolaba wano ekituufu kakati oyo amanyi oba anaali ekyeggulo aliwa oyo atudde kamera yani erinnya lye oyajaliya naye waliwo abatamanyi nti banaali anti kyekyo bayitiri ye amanyi anaalya olw'okuba nti ki naye nga kakati wafuna ekizibu era tamanyi bwe kiggwa kituufu okitegeera sigamba nti mulese naye Uganda ye gye tukola ki bwe tuli kumpi ffenna Africa yonna bwetyo bweyimiridde kakati abavubuka saawa zino bagenda kwegugunga buli mu nsi mu Africa walaba omusajja ono ani Ture Ibrahim owe Burkina Faso olaba ekintu kye yaleeta naye abazungu ndowooza tebamwagalira ddala naye okiraba kye yaleeta buli omu alaba nti kati twetaaga omukulembeze afaanana ng'oyo interest zaffe kakati gye bujja Abafirika bano bonna abawoza nti tulina kubeera ku bazungu bagenda kufuna ekizibu anti kakati omuntu waalaba nti Burkina kitambula bulungi Magufuli yakitambula agamba kati wano lwaki tekisoboka nti kati tulina okulwana era ssebo na wano teweeyibaala manyi ebyo toyagala biwulira okooye nokoowa toyagala biwulira nti manyi naye nga nabano batandika okusavinga interest z'Abannayuganda naye bino ebyokuwooza nti mutumuwadde ayononera abantu bizinensi zaabwe bijja kuleeta ki ebizibu kakati omuntu waaba yavuwadde nga takyalina kyakulya kapito gwe yalina bamututte ennyumba gye yali alina banka egitutte kiki kyayinza okuzaako era alina kutunuulira ani yamutuusa ku ekyo
ndi tulina okuwoolera eggwanga tulitereeze kituufu awo gye tulaga naye era abakulembeze mwandibadde nga mufaayo okuggyako nga mufunye omukisa Common Man's Party ekintu nekikwatamu kubanga ffe ensonga tuzitegeera naye bino ebyammwe bye mulimu bino Allah Katonda ajja kuzzabuza wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Haji Taminwa Mulwanyi Muhammad muna Common Man's Party president wa Eastern Region mu Common Man's Party tugenda kukoma wano olwaleero tutandikira olunaku olulala akuume atakumira mpeera